kakati amawulire genfuna omwami Herbert Lumu Musaasizi eyagenda maaso n'okukola omulimo ogw'okutta omwana e Matugga aleeteddwa mu kkooti e Matugga era bw'atyo nazzibwayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 bamuleeseyo yesu olunaku lwajjo baamusindise ne bamuzaayo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 oli omwana taata gwe yasanga mu nnyumba ne muwala we lunaku lw'abaagalana Valentine kakati omwami oyo abataasobola kumulabako bulungi bw'afaanana ekifaananyi kye kyekyo. Honorable Nandutu eyabba amabaati nga n'obujulizi weebuli bwe baamukwatira ye teyaweebwa teyamala na wiiki 2 bamuwa bbeiro ono n'obujulizi bwe batannafuna lwaki ye abatafuna bbeiro omulamuzi n'amukwatira ekisa wekugambidde nti Honorable Bannandudu bonna nga be babba amabaati bwe bamala okubakwata baali baana munju evunaana mufumbiro neba edi mutwe baali baana tayimu bwe yatuuka ne bagamba nti mu baana bano tuggyemu abaana n'ezaana ono n'agendera mu zaana Nandudu naye ng'amaze okufulumayo abaana 5 bazizza omusango ku taata waabwe n'agamba bayite bamala okubayita n'agamba mbawadde weeks nga 2 beerowooze nja kubawa ebibonerezo weeks 3 bwe ziggwako n'abayita n'agamba nti mwabasatu oba abana mwe mugende naye ono ngenda muwa ekibonerezo ye Nandudu mu kiseera ekyo bakkiriza okweyimirirwa kwabwe tebamalayo na bbanga kubanga bagenda eruzira olwadda ne babeeyimirira ng'olwo bakyali baana abawedde engalo bonna taata tannabakusunsula bwe yasiriikira bwati n'akeera ku makya naye nagati bano abalala bo baana bange naye ono yajja yabayingiramu buyingiza ayinza n'okuba emize gino ye yagibasiiga. IGG Inspector General of Government yali stinga down abantu abaali mu kubba n'engeri obubbi bwabwe gye baaboolesa. Eyasookera ddala ye Vice President Jessica Alupo. Owookubiri bano nno bantu b'amaanyi mu ggwanga essaawa za leero singa mwami Museveni afa kikutuko oba obulwadde obulala bwonna Jessica Alupo yalangirwa nga President omubbi kyokka yayingira mu bubbi obw'abanaku kyokka asobola okubeera President butereevu saawa yonna. Owookubiri Annette Among ng'ono Speaker wa Parliament ennyumba enkulu eyisa amateeka ag'eggwanga agagenda okutunyiga gano ge baayisiza ag'ennyumba ayise ebyo enabba bintu eno ffe ssebo anyigirize bannansi okuzimba ennyumba y'okukola kyateekawo amateeka kubanga ebyo yabitaddewo olw'akabiina k'abantu akazze okukola ssente mu bantu ako kabiina ku kabiina naye mwali mujja okwesingala nga naye mwali. Owookusatu Robina Nabbanja ye Prime Minister atwala baminisita bonna n'amabaati gaali mu ofiisi ye mu bubbi bwe bw'ayina kubanga ffenna tumanyi nti mu bubbi bw'ayina etteeka lyabadde ligamba miliyoni 3 mu emitwalo ameka 20 senti 16 kakati wandibadde oga nti kale miliyoni 3 kuba wakyogedde ate kati naawe olwanyisa babbi nabalyake lwaki toyagala tufuneyo atsavinga ng'ekyokulaga nedda tetuganye Nandudu ono mubbi era teri amuggyeko obubbi mukulu Viki naye tugambye yeetonze okwetonda tekikugisa nakkiriza omusango era tetugambye nti yali musonyiye sikembadde ndeeta kimale anti awo obadde ontabula sikumusonyiwa kubanga babbi sikumusonyiwa yali badde amuwe kubanga emyaka 4 giba mitono ng'oli bweru mitono nga weetaaya osobola ogaa nti olwaleero ŋŋendako obuduuda enkya ŋŋendako mbalala luli ŋŋendako mu faamu yange giba mitono wali bakubalira era olaba nga gidduka naye eruzira gy'agenze ayingira essaawa 9 10 n'azuukuka ezekiro tasobola kwetaayo wadde kutambulako kuva wano kutuuka ku gate ng'ali yekka tekisoboka
takyusa lugoye okujjako alukyusa agenze kunaaba. Nayinayo mukulu wange bamusiba ne bakamuga nga yatuwa olugero nti zikalira ku mubiri zoyozezza underpart toyinza jjoza n'ojanika osanga bagitutte olumala ojjoza ng'onaaba n'ogiteeka ku mubiri kwekalira. Mukulu wange akagambo yakaleeta. Nandutu naye bambi abonye yekka ate nga ababba amabaati bangi nnyo fakiti ndi munyiivu Nandutu oke amabaati yagatwala naye listi y'abo abantu bonna baatwala amabaati lwaki balonze Nandutu yekka bambi ne sipiika gwe twogerako teyagabba n'agazza sibe yabawase sibe yaza amabaati naye teyagabba naye bamutwale mu Matiya yagamba ye yasanga abakatadde mu nnyumba ye ye teyategeera engeri gye gatambula yagasanga mu luggya naye kakati sipiika gutwogerako yagala ekisanja ekyokubiri yagabba n'agazza evidence weeri naye babatwaleyo kati muzeeki tumusaba akangavule Nandutu aleme kufa yekka kubanga si yekka yabba amabaati ye gundi ate dokita kitutu aliuda. Kale mbanirizaako program detect kansubire nti mwafunye amakya amalungi era buli kimu kitambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Nsonga za Agnes Nandutu eyasindikiddwa mu nkomyi eruzira yebakeyo emyaka 4 ate n'emyaka emirala 10 nga takkirizibwa kola mu office ya public yonna public office kebubeera obwa chairman takyakkirizibwa kubeera nga bwesimbako okumalira ddala emyaka 10 kebubeera obwa defense takkirizibwa kubukola. Naye omukyalo oyo abamu ku abo babadde ayogerako abaali mu ssaga zino ez'okubba amabaati kwaliko speaker Anita Among, kwaliko Matiya Kasaija, kwaliko Jessica Lupo, onono nga vice president aliko, twalinako omukyala Robin Nabbanja nga ye prime minister aliwo, twalinako Goleti Kituntu, twalinako Amos Rugolobi, then Amos Rugolobi sawa zino ye minister omubeezi ow'ebyensimbi. Abantu bano bajjibwako emisango. DPP yajja enta misango gyabwe era bwe batyo ne baba nga basigadde tebaliiko avunaana. Kakati Agnes Nandutu ye teyajjibwako misango, yasigala awere n'embeera ndooza asavingidde ddala bulungi nnyo nga example mu nsonga zino. Giweka like video ate tusobola okubeera nga tutambula. It's a very beautiful morning sides zeno era nga Haji, salamu alaikum. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kale kakati olunaku olw'ejjo omulamuzi Jane Oku Kajuga yagenze maaso n'okubeera nga asingisa era n'awa n'ekibonerezo omukyala Agnes Nandutu onono nga yali minisita omubeezi ow'ensonga z'e Karamoja mu mwaka gwa 2023. Ono yagenda butereevu n'akola ki n'awunzika oba n'abulankanya amabaati g'abanaku agaali galina okuyamba e Karamoja. Amabaati gano nno yagajjira ddala mu sitowa enammanve, sitowa za gavumenti, ate nga amabaati gaali gakwasiddwa omukyala prime minister Robin Nabbanja Musafiri, kyokka nga ate ne gwe baali bagakwasizza ensonga zino ez'okwegabanya amabaati g'abanaku kyokka naye baamusanga nga ali mu masekkati mu zo. Kakati kooti yasaliddeko omuntu omu, DPP nga bwe tutandise video omusango yagujjamu enta ku bali abaali bavunaanibwa abalala. Awo wennyini bwe tubeera tutandikira okudetectinga ebyolunaku olwaleero. Vicky tujja kutereezaako ka sound kano katini so that kati ensonga ziteredde. Vicky abantu bonna nga bali mu Uganda nga bawagira movement kino kibawe ekyokuyiga. Yes. Ti mu movement njagamba movement sijja gamba mu ggwanga Uganda mu kibiina ekiri mu bufuzi ekifuga eggwanga kino kirinamu abaana ebyana n'ezaana. Ontegedde bulungi?
kibaawula mu miteeko olwaleero olukalala balukusomera abaatwala amabaati kyova olaba nga nyimiriddeko nti nakikugamba wano era wensinziira nti Pulezidenti Museveni ne betumuwa n'afuga mpaka lwaliyingira keesi kuba ffenna tukakasa nti keesi agenda giyingira ye wa keesi si wa Sanda ayagala ye wa keesi ayagala tayagala talinawo chansi yonnega nti ze sigenda giyingira ne bw'aba akoze atya ekyo bwenkyogera kyo tekirimu kwesika kuba kyo kitonde ekyokufa kyo kitonde ekimulindiridde buli ssaawa yonna tasobola kumala nguzi mu Uganda nga ye yennyini emulemye mu famire ye sigamba famire gyazaala naye bw'abanga ye chairman wa movement nga n'abasinga okukwatibwa bonna bava mu movement tasobola gimalawo ne bw'alijja ebisanja n'ebisanja nga ajja yeewera n'abituuma amannya bijja kuggwako nga efumbekedde yeeyongera bweyongezi nga tekendera tekisoboka olwaleero bwe kuba nti lisiti yonna nga bwe baagibala temuliimu webbali bonna ba minisita lisiti yonna nga bweri ey'amabaati yaba minisita tekuliiko mulala yenna yaba minisita nga bakulembeddwa prime minister mukama waabwe kubanga prime minister yatwala ba minisita bonna si bwe kiri bonna yabatwala mukama waabwe nga yabakulembedde nti obubbi tebwali bwa bbali nnyo tebwali bwa bbali bwali bwa bakulu ne mukama waabwe kabakulira yennyini tuli ffenna nga amabaati bwe tugenda okunokolayo ne tujjayo ne vice we wa president omumyuka wa president naye kumpi president mulamba owulira enguzi gyeva omukyala Jessica Alupo owulira enguzi gyeva vice we owa president naye mwali eno sinanguzi mu bubbi naye akola ki naye mwali ne tuvaayo ne tugenda kusema kubate abayisa amateeka ti omuntu bw'anabba ajja kusibwanga kino kijja kuba bwekiti kino akubiriza parliament mulamba naye mu bubbi obwo mwali omukyala speaker mulamba akulira parliament olwaleero ne bakwatibwa tuli ffena bwe bamala okukwatibwa ne babaga nti ddala kituufu obukakafu ne bukakasibwa teriyo yenna gwe baawaayiriza kubanga amabaati gaasangibwayo baasangibwa n'ebizibiti nga babirina mukulu Matiya Kasaija yagamba nange agagego gaafuna n'amagulu tegaalinya mmotoka wabula gadduka misinde n'agasiŋŋaana nga gali mu lujja geebase Matiya Kasaija ye namutya nnyo kubanga munne bw'aba alina ebyawonga ebisobola okujja amabaati okugajja ennammanve ne bagatwala waawa azaalibwawa wegundi ali hoima si munyolo hoima Matiya Kasaija ayinza okuba yaveeyo si gyaveeyo Matiya Kasaija ava awaawa ne gagenda ne gadduka n'agasiŋŋana mu lujja nga geebase n'ateebuuza amabaati g'essaala esse wano gazze gatya naye nga galiko ekiwandiiko tigavuddewa mu ofiisi ya prime minister galagawa mu banaku abaawa ab'ekkalamojja gwe n'oga nti aba gateeke ku byumba by'embizzi n'enkoko naye ng'okirabye mabaati malambe ya gavumenti ate oli mu gavumenti gwe minisita wa finance eyayisa ne ssente ezo amabaati ago gagende gagulibwe kubanga wandibadde oga saabitegeera nze ne ssente gye zaava go waziyisa n'ozikwata n'ozitwala mu ofiisi ya prime minister amabaati gagulibwe n'ogasiŋŋaana mu lujja n'oga nti katonda gavudde waggulu ng'enkuba ne gagwa bweza n'enzimba ebiyumba by'enkoko ebiyumba by'embizzi pulezidenti ali mu ntebe eya waggulu n'awulira ng'onyumya forofotto oyo n'aga nti malako ekisanja tewali mutawaana sira na gye nkulaza emirimu gy'ogikola bulungi mu bubbi tuli ffenna era n'omuleka
nasigala ng'akyaweereza kakati awo obuweereza bukubwamu ebituli atuweereza atunyuunyuuta atuweereza atubba kubanga n'okunyuunyuuta kuzibu naye atubba atuweereza bw'abba ate abawejjere ate babba ikwabo bamba batiga beekalamojja buli muntu abasula mu busiisira abasula mu miti oba ogenze wala nnyo olwaleero lisiti neevaayo yonna nga ne prime minister gwebaawa okuteresa kagatereka kubanga mu ofiisi emu gatuukira era nga yayina siiru egatta oba ogamba tegafuluma era yagaa nti olwaleero mugatikke gagende Kalamojja ne gafuluma ne batandika ogasaasaanya n'atagalondoola kumanye amabaati ddala sitowa baagigudde gatuuse Kalamojja oba tegatuuse ne bazuula buzuuzi nti baminisita bo kwegamba baasala ente yaabwe ne batemaatema ye n'akwata lisiti naga nti Matiya Kasaija owa finance ye bamuweeyo amabaati 2,000 vice ono ayinza okututunuulira bamuweeyo 1,000 naga nti oli amabaati gano yali agatemaatema yali prime minister tekiriko nakubuuza kubanga yalagira nti olwaleero gafulume tegafuluma genda Kalamojja gafuluma gatemaatema kakati ku mabaati omutwalo gumu amabaati 1,000 gokka ge gatwalibwa mu district ya Moroto kati gayamba abantu amabaati 9 go ne bagatemaatema n'agaga nti gano ye n'amanya bulungi nti gano 1,000 lujja kumala Kalamojja luno kana 9 tukatemeeteme tukagabane oli azimbeko ebiyumba by'enkoko kakati bamwoyo gwa ggwanga bo ne bavaayo abalina ennyinda eziwunyiriza koolo baaziteeka we zitalina kgenda ne bawunyiriza nokati amabaati gano 9 nga tegagenze Kalamojja ng'amatono ge batutte amangi ge gasigadde abo be balumirirwa era tubeebaza kubanga olowooza nti omuntu yava Viki yava wano nga betutudde emakinde wano nga bwe twogera n'ogenda owunyiriza ebyo ateeka okuba yava mu ofiisi ya prime minister eyasomola n'aga nti kino kisusse bakama baffe nziruke ndagewa anti pulezidenti yateekawo bano ab'okwekwasa nti bakola emirimu kagimbandaga kyagenda okwabika tolowooza nti kyagenda okwabika nga bano tebamaze kubayita tugenda kubaabya mutema mutya noga nti mututema tutya nti gwe watuwa obwa minisita kitegeeza basooka ne baba approachinga tolowooza nti babaabizaawo ne bagamba mwabbya amabaati obujulizi tukole tutya tugabana tutya ate nekitegeeza ne bali batandikidde era bwe bali singa bonna si bwe bali abantu bano abasigadde ebweru ng'oggyeko Nanduddu bonna singa bali ku musango gwa Nanduddu naye bano boolaba ababakwata be babajjamu bano be babasunsula DPP n'atuuka okujjenta mu musango naga mmwe sikyabayinako obuzibu mumalira budde musango temuli amabaati Nanduddu gonna akenda ye yagatwala kati Nanduddu zezaana mwenaremu ye yali yeeyita nti mwana yava mu katebolo y'omwana n'ajja mu byana n'ajja mu zaana ezaana ezo genda wali otwebigikamu ye Nanduddu n'addira omugugu gwa bonna bano abasigadde yagwetisse nga Yesu bwe yeetikka ebizibu by'abantu kikulekawa gwe Pulezidenti Museveni nga tonnalayira nga walangira noga nti kino ekisanja ekiweddeko badde bakiyita akuna mukyezo kino ogenda kituuma linnya ki nga baminisita bo bwennyini be baakwatira mu bubbi ate DPP naga nti mbajjeeko emisango mbuulira yabajjako misango bizibiti bino kugaa nti gano amabaati twagenda okuganyonyereza tegaali geekalamojja gano gaali ga bbulu gaali mweru kiki tavangayo gaali gano ameeru antavangayo kutunyonnyola ti bano lwaki nabalese bo baasiŋŋandibwa nga amabaati agaabwe mamyufu ate twagaba mameeru wadde gaaliko ekigambo Uganda government yawandikako nsobi naye Nanduddu ge yatwala go geego tavangayo kitunyonnyola era tumulinda lwanaavaayo
ontegedde bulungi yes nekiggwa bonna abasigadde tebagenda na mu luzira eruzira bagendayo baali basatu bokka waliko nandutu kituntu ne Lugoloobi ate ababiri bo ne babeeyimirira mu kubeeyimira ne mu kooti tebaddayo bo ne bagamba temulina mutawaana twagenze okubanyonyereza ababa temukola ki naye nga obujulizi baabuwa bombi oyo Lugoloobi yayogera nakkiriza nti amabaati nakokoze ntya n'eri ku kyalo ne bamuwaako obujulizi twagalaba nkakasa bulungi waliyo abaava ku kyalo kati agamba amabaati twagalaba nga ngaleese waliwo omu eyagatwa yali ani yali prime minister yagatwala ewabagundi Masaka ewabagundi ono gundi ekalungu wa Vincent nga akatute ku Kereziya yali prime minister Gusewungu n'agati gaddeyo ago tetujja gateeka kuki tegeetagisa mu contribution ku kyaki gaddeyo naye nga prime minister yagagabyeyo ye bwe yagendayo nagati amabaati gennyina amayitirivu mbawadde eminwe 100 oyo bali ne bagagaana ne bagamba ffe tetwagala mutugatte mu bibbe gaddeyo mugazzeyo endiga zaffe zetusumba zijja kusonda sente tujja kugula amabaati naye nga agatutteyo yooyo kati era okyanyoonya bujulizi bufaanagana buti obuluma nabbanja otuuka okumuleka amaleko ekisanya nti ye prime minister ate buli gy'obadde olaga n'omuwaano Kamala tinafuna omuvubi wange oyo era akola nnyo ku bubbi gwe bozza okulwanyisa mbuulira woomugiramu tomalaga mujjamu bubbi kubanga gwe gwali omutwe omukulu n'okusooka eruzira oba mwami Museveni agendera ku ngombo y'abakyala abafumbo omusajja kamugumiikirize siina kyakkola mubi mwenzi tukuza abaana gwosobola okugumira omukazi nga mwenzi tekisoboka ne bw'oba oyagala otya olwaleero President Museveni bw'oba olwanyisa bubbi mu gavumenti yo ate n'oleka ababbi nga gwe wabawa n'ebifo ne bamalako ebisanja kubanga ekisanja kigenda kuggwako nga tobanyezeeko olwoba ogumiikiriza kitegeeza n'ebino byojja n'oyogera ku muzindaalo oba otulimba yasinziira Kololo n'ategeeza eggwanga nti ababbi abalyako abakenuzi abamanyi abayinako n'obujulizi era agenda kubeekwatirako tavangayo ku kisunyonyola bakwata n'ebino byolabye yabadde lwakitula nga akazaakazooli nti ababbi bwe watugamba oba tugirayo ddi byakulimba omwami Aliyoni Honorable Aliyoni yamukalidde nti nagikuleetera ddala n'ogaana n'ogikwata n'ogiteeka wansi bwoti naye nga nagikuleeta naye yamukalidde nga nti muzeeyi disiti y'ababbi be nayogerako nagikola ntya oyinza okwesanga nga byebyo mubeebu amabaati kubanga olwete tubadde tunyoonya ani yazuula abantu bano ayinza okuba y'oyo nga Honorable Aliyoni ye yazuula amabaati gano kyovulaba yamukaliddemu namugamba lisiti nagikuwa dda googanye okubakwatako era abaddukirawo musajja yabadde mutuufu yabadde muvumu tuweeko katambi ako pavini abatulaba abatasobodde funa mukisa kawuliriza bakawulire tuwe katambi ako ng'omukulu akalidde mwami Museveni maaso kale katukafune. You know that in this 11th parliament we have gone through a lot in relation to issues of corruption, and you made it clear in Kololo last year that you used to hear. Now you've confirmed with evidence that there is corruption in the Ministry of Finance and the Parliament of Uganda. My question is, since you proved that, what have you done? Why don't you arrest these corrupt people with evidence? When will you arrest? So that they serve as an example. That is a big concern between us, members of Parliament, and Ugandans at large. Lastly, I also want to tell Ugandans and my colleagues here, thank you. I am one of the 4 candidates contesting for speakership, flag bearership under the NRM. Omusajja omulide ate wagamba wateranga okuwulira nti mu gavumenti yo mulimu abalyake naye nga tokakasa naye omwaka oguwedde wali Kololo n'otugamba nti ababbi mwebali mu gavumenti abategedde ate olina n'obujulizi obubalumika kakati ababbi abo
ogenda kubakwatako ddi. Ffe bannayuganda ne ba member of parliament twebuuza okwatako ddi ku bubbi bwagamba obuli mu Ministry of Finance ne mu parliament. Kakati parliament abantu ngabo bano kyokka ne Ministry of Finance yali kasai. Kati abantu ngabo betwagala omusajja kiyamuguza olwaleero yagenza omubuuza ekibuuzo ekyo nga Nandudu bamusalira myaka 4 naye nga ababbi bonna atudde nabo ali nabo atudde bana abalala bonna abalina teri atabaddeyo okuva ku Prime Minister Nabbanja okutuuka ku Speaker yonna yabadde nabo mu kakiiko awo ate Prime Minister Speaker alina kakiiko akaseeke ne bakkiriza kubanga bagenza omulonda ku seeke omubbi ng'amabaati gamaze okubbwa. Omubbi bamulonze ku seeke. Ku seeke. Ya. Kozi kati wanogera ku mubbi w'amabaati. W'amabaati. Ebya Speaker tubitadde ebbali. Kati njogera ku mubbi w'amabaati. Balwanyisa Kadaaga atalina nziro yonna. Ne mu mabaati gano taliimu. Ate nga ye myuka asooka wa Prime Minister. Yes. Taliimu. Bino tabiriimu. Naye ne bamulwanyisa okuva kuba Speaker ne bagenda ne Kolonga balonda seeke era ne bamulwanyisa atali mubbi. President Museveni ayagala mubbi. Bakolagana naye. Njagala aveeyo annyonnyole kubanga kyakakasibwa nti ddala amabaati gano abantu betwogerako bassebo tetubalumba bulumbi era tetubalinaako mutawaana naye twogera ekibaddewo era ekyaliwo. Yes. Tetufunanga nsonga eyabajjako misango kujja kutunyonyola nti emisango gino egyakifukizaako nagenza okunyonyereza ng'amabaati g'abano gaali mamyufu gaali ga kiragala gaali ga bbulu ate ge baawa ab'ekalamoja gaali meeru wadde oli yawandiikako ebigambo tavangayo kitunyonyola na guno gwaka. Tetulinda yasirikirayo ajja nnyonnyola eggwanga ne Pulezidenti Museveni tatwalangako budde kuyita musajja oyo omusango guno ogujjamu otentya engalo n'oga ntugujjeemu engalo ng'abantu bano balumizibwa ddala nti babbwa bujulizi kyate obwo bajjeemu nga n'amabaati bagasanga mu maka gaabwe. Ebizibiti lwaki buli ababba baddukira mu State House yewali ambuleera gye beekukuma nga bamaze okubba buli abajja addukira. Olwaleero Nandudu ye bwe yagenza okudduka amabaati gaali ga kkala ezo katwagala batubuulire Nandudu mukazi wattu bwe yagenda okudduka ye yasanga geeti bagiggadde ng'abayingidde bayingidde baga gweddayo oferulwo geeti emaze okuggalibwa era abajja bamugoba bamugaa nti gwe tukuyina gyoddukidde bakwegaanye gyantuddeyo. Honorable Nandudu yagenda okutuuka nga bali abalala bwe babba bayingidde ye ne bamukwatira awo bakada bagundi bannabbanja basipiika balugoloobi baali bonna balupo badduka emisinde ne beesoseka nga babagoba emisinde bayingira kati Nandudu naye ajjaga nti kanzuka emisinde agenda okutuuka ku geeti nga bamaze ogiggala abajja bamugoba ne bamugaa nti gwe bakusesemye jangu oddeyo tuzze tukugoba tukumaze jangu weetikka emigugu gy'abano gyonna olwaleero ali mukazi wattu olwaleero ng'awo tuvuddewo ku babbi tuyingire mu kooti wenzija mukazi waddu Nandudu abalamuzi kituufu mwasoma era amateeka ne mugasoma naye mubeereemu n'ekisa nga mutudde mu ntebe muno kubanga ekisooka kiri kimu muzaalibwa ate muli bazadde muyina famire mwe muva teri mulamuzi agamba nti Katonda yamussa bussa nga malayika ye n'atuula mu ntebe mutaliiko famire. Katono nnyo kyekiri kyobadde obuuza nti lwaki bali abalala bo tebaliimu. Mwana yakola post juice n'atugamba nti but why only her, lwaki ye yekka wewe nnyini lwaki ye yekka. Kakati olwaleero ng'omulamuzi ng'omanyi ne background emabega Nandudu ku mabaati kituufu tukkiriziganya ffenna nti omusango gwamusinze era teryaga nti eyabba tukkiriziganya naye omubbi yakkiriza nti nakola ki mu kumala okukkiriza ne yeetonda n'akuwa ensonga ze naga nti ekisooka kiri kimu neetondera President Museveni eyampa omulimu okuntomeza ekyo kikyamu tetukkiriziganya nakyo wali otegeera wali olaba
Honorable Nandutu teyatomerezebwa yayingira mu kyamanyi nti mabaati n'amabaati wasoma ng'ogasomyeko gategedde tigano galiko linnya lya Viki baali olusi bakuwana 10 n'ogamba njagala 10 bbiri ekyo kyo wakirimbye naye tekijjaawo kwetonda weetondedde abantu weetonze yakuwa omulimu okuteeka mu ofiisi y'omwami Museveni ne weetondera ab'ekkalamujja gye gaali galaga ne weetondera eggwanga lyonna yes okusonyiwa ddala wakakasizza obubbi bwo weenenya bwe wamaliriza n'olaga omulamuzi ti bino ebintu bisatu byendi awo nno nga nsimbyewo akati abantu mwenna abeeyita abagagga mu mafamire gammwe kibawa ekyokuyiga buli lw'oba omugagga sikayo n'abalala leka kwefuula nti gwe kamala byonna ekyo kikyamu kati olwaleero Nandudu byebimulaajanya kuba toyinza kuŋŋa nti Nandudu talinayo baganda be bakulu byandibadde asobola okukwata ku mukono nga bagatire bwavaawo gundi gyali ne gundi gyali naye olwaleero walaajanye ng'olaga nti gwe ye mutwe ye buli kimu kubanga bw'obadde olaajanya omulamuzi wamugambye maama wange lugoojomye buli budde wa mu ddwaliro wa ddagala wabula nze bw'aba siriiwo eddagala tajja kulifuna n'eddwaliro tajja kugenda olwo kwengatta ne baganda bange kitaffe be yaleka nga bakyasoma era yenze abaweerera n'ovaayo n'oga nti nze maama nze taata nono kyewuunyizza omukazi anyirira bw'ati afaanagana bw'ati basajjamu ab'omu Uganda kabineti gy'abadde kabineti muli kuki kubanga abavubuka abato mwemuli ne mumuleka bw'ati kuliisa eritingana n'obutaganyirwemu ti ne mumuleka ayogedde ku liiso lya Honorable Musibe n'ashemererwa ne mumuleka kubanga amazima nakyewuunyiza aliko kikyamu aliko kizibu kye mwatya kiki obaga kino kyeyayogedde ekyamawuggwe nti agira nga kimwatya laba eriiso ero n'ettama kabineti kwabadde atuula ku kabineti abavubuka abato mwemuli ne mumuleka mubasingo maaza tubalire mu minisita mumazeemu ama kubanga abadde memba era okyali memba paliamenti w'ebuduuda mumazeemu ama namwe basajjamu ab'ebuduuda bakiikirira wadde oli gwe yasookako gwe yazaalamu abaana yamuleka ne mumuleka bwe mutyo baatugamba obwenzi obuli mu palamenti n'okulyaguzibwa ekitegeeza mulyaguzibwa ne mulekaawo temwagala kutwala waka mwannimbye nnyo omukazi omuvuma ekyo kyammazeemu amaanyi leka tukusabire emyaka ena oyinza okudda ng'okyatemya ekitegeeza abawulidde ekigambo ekyo bayinza okuba badde bami omukyalo ono weyabeerera ne mawulire ndowooza weyabeerera ku mawulire we yafunira omusajja yali mufumbo be baana bali be yakugambye nti alina abaana 7 omusajja yamulekera abaana 7 ye taata ye maama kati weyabeerera mu mawulire omusajja yamuyina kati weyajja mu byobufuzi kati bibiri era tetubibuusa maaso oyinza okwesiŋŋaana nga baayawukana mu ntegeera mu ndowooza y'empagira y'ebibiina ng'omukyala ali wano mu yero nga n'omwami ali walala kubanga tolowooza tetujja ziyingiramu naye tolowooza nti omusajja okutuuka omulekawo byatandikira mabega noono okutuuka okuva mu mawulire ajje mu byobufuzi kiba kitegeeza yali yava dda kati ngo entala tetujja kuyingirayo mu famire naye omulamuzi mukazi munno n'ayimirira n'akulaajanira nga mugumu kubanga n'amaziga tegazze kale at least mu bubbi bwe bw'ayina kubanga ffenna tumanyi nti mu bubbi abuyina etteeka lyabadde ligamba $3,000,000 abirize senti 160 kakati wandibadde oga nti kale $3,000,000 kuba wakyogedde ate kati naawe olwanyisa babbi nabalyake lwaki toyagala tufuneyo asavinga ng'ekyokulaga nedda tetuganye Nandudu ono mubbi era teri amuggyeko bubbi mukulu Viki naye tugambye yeetonze okwetonda tekikugisa nakkiriza omusanga era tetugambye nti yali musonyiye kikyembadde ndeeta anti awo obadde ontabula sikumusonyiwa kubanga babbi sikumusonyiwa yali badde amuwe kubanga emyaka ena giba mitono ng'oli bweru giba mitono nga weetaaya
osobola ogaa nti olwaleero ŋŋendako buduuda enkya ŋŋendako mbalala luli ŋŋendako mu faamu yange giba mitono wali bakubalira era olaba nga gidduka naye Luzira gy'agenze ayingira essaawa 9 10 n'azuukuka ezekiro tasobola kwetaayo wadde kutambulako kuva wano kutuuka ku gate ng'ali yekka tekisoboka takyusa lugoye okujjako alukyusa agenze kunaaba nayinayo mukulu wange bamusiba ne bakamuga nga yatuwa olugero nti zikalira ku mubiri zoyozezza andapaati toyinza jjooza n'ogyanika osanga bagitutte olumala ojjooza ng'onaaba n'ogiteeka ku mubiri kwekalira mukulu wange akagambo eyakaleeta era yakagambanga zikalira ku mubiri bamusiba ne bakamuga okitegedde bulungi naye betwagendanga mulaba mugamba muti andife tulina bye tugamba zikalira ku mubiri ezaffe olwoza olwaleero Nandulu kyogenzeeko agenze zikalire ku mubiri kakati azisane ku pasi n'akaza ayinza noga nti luno saagala kalonda akakambalamu ennaku omwezi kalonda akambalamu sikya kyakaddi ng'ayinza n'okumala emyezi 3 nga takazizza ku mubiri olwaleero ajja kaddiŋŋana ajja kaddiŋŋana ayagala tayagala kakati n'olwekyo yali muwadde ekibonereza tirisi n'amuga nti miliyoni zino 3 ntono okusinziira amabaati gano gwe watwala wadde wagazza naye wagazza agamu gali mu mbeera mbi wadde amalala wagasasula tekizaawo nti wagazza nti leeta miliyoni 10 aga oba genda osibwe emyaka 3 n'omulamuzi Jane yabadde wakisa Haji omanyi lwaki yabadde wakisa state yabadde yagala akaligibwa emyaka 5 ye n'amusalirako omwaka ng'omulamuzi era nze kyensuubira kati abadde yakwatiddwa mukazi wine nze kyensuubira nti Nandulu agenda kukola apiiru agenda kikola ekyokubiri kuno koolaba abantu ko bavuddeyo kwa mayi President Museveni awuliriza era alaba kali waddeyo wali n'asiikana nga bantu atomera ng'ali yekka atudde ne bannyinaze bannatasabaaniraga wano natomera omuntu ono yali badde tagenda nga bano bali bweru kino kiyinza okunkuba bajja mutta bajja kumutta bayinza omuteera mu apiiru eno gyanaakwa tajja kumuta nti amutadde naye ajja kukola apiiru ojja kugiwulira kati eyo gyagenda okulwa omuyambira kubanga tukakasa bukakasa nti kooti zonna ziri mu State House tebakyakola bye basoma tebakyakola bye basoma ekyo ne bwenkyogera kati bikulaga bulazi golooza ani asiba bamufumbira mateeka ge gase bamufumbira tebavunaanibwa amateeka si ge gabasiba kubanga singa tebakulimba singa amateeka ge gabasiba singa bali bweru byakiyita mu lujja olwaleero si bya bufuzi n'abantu buntu abakola amateeka agaabwe be basiba bamufumbira bonna abaana ba Nuupu si mateeka awo wennyini Haji ogambye ku Nandulu nti baali mutanzizza emiliyoni nga 2 oba okumusiba emyezi 3 emyaka 3 awo wenzijira nti mwami Mufumbiro atuuka n'okuwandiika ebbaluwa esaba omulamuzi nti kale tonteera ku misango giri naye ntaayo akaseera akagere nsobole okuwetawo ku lwa mukyala wange mulwadde yeetaaga nze nga Honorable Nandulu ensonga gy'awandiisinga omaala nyina abaana benyina okulabirira nyina ne maama wange mulwadde oyagala omulamuzi asinzire ku ebyo okukwatirwa ekisaale kooli head of family taata nga nennyina ali kundiri which means nti abaana bafuuka nfunzi nga n'abazadde bakyali ku nsi Vicky ono omusango yaguzizza era gwamaze okumukka mu vvi obubbi ne bumukakatako tiyabba amabaati Waiswa Mufumbiro talina musango gwamusaliddwa akyali mu kuteeberezebwa ate nga n'obujulizi bwavaayo dda nti omusango ogumuvunaanwa teyaliiwo paredi teyagiriimu yali mu kujjanjaba kati omugenzi butereevu gye yali n'abawo obujulizi nti baali naye weebali naye olw'okubadde yesekama w'ekibiina kye batayagala kyekimugambisa nti naawe beerayo kakati Haji era wembuuliza Honorable Nandulu eyabba amabaati nga n'obujulizi weebuli bwe bamukwatira ye teyaweebwa teyamala na wiiki 2 bamuwa bbeeyi ono n'obujulizi bwe batannafuna lwaki ye abatafuna bbeeyi omulamuzi n'amukwatirwa ekisa wenkugambidde nti Honorable Nandulu bonna nga be babba amabaati
bwe bamala okubakwata baali baana munju evunaana mufumbiro ne ba Edi Mutwe baali baana. Tayimu bwe yatuuka ne bagamba nti mu baana bano tuggyemu abaana n'ezaana. Ono n'agendera mu zaana Nandudu. Naye ng'amaze okufulumayo. Abaana bataano bazizza omusango ku taata waabwe. N'agamba bayite. Bamala okubayita n'agamba mbawadde weeks nga 2 beerowooze nja kubawa ebibonerezo. Weeks 3 bwe ziggwako n'abayita n'agamba nti mwe abasatu oba abana mwe mugende. Naye ono ngenda muwa ekibonerezo ye Nandudu. Mu kiseera ekyo bakkiriza okweyimirirwa kwabwe tebamalayo na bbanga kubanga bagenda e Luzira olwadda ne babeeyimirira. Ng'olwo bakyali baana abawedde engalo bonna. Taata tannaba kusunsula. Bwe yasiriikira bw'ati n'akeera ku makya naye nagati bano abalala bo baana bange. Naye ono yajja yabayingiramu buyingiza ayinza n'okuba emize gino ye yagibasiiga. Y'omusango mumuleke atobe nago paka ku ntikko. Entikko yagenze okumaliriza nga gumusinze. Gumusse mu vi. Kaakati bano bamufumbiro. Olwaleero mu nnyumba eri evunaana ba Nandudu. Si baana, byana bwana. Teriiwa bibikkira kasubi. Buli omanye omwana babeera ng'owakati bakwagala bakukijjanya. Buli kyokola kikyamu. Buli kyeba ogezaako olwaleero kankeera enjoza ebintu. Njera olujja bw'obaawo ebisolo mbitwale ku nsiko nga nze mbikola byonna era bamaliza baga nti bayinza n'okuba ani yabikutumye weeyitiriza weegula amaganzi be bawayiswa. Bwe yawandiisa ebbaluwa bamugenda nti bamaze budde nze nfuga. Oba wawandiikira n'owandiikira n'oli nyina gye nabadde nyina okumala okufuna olukusa. Nga takiweewuunyisa gw'ogamba otya nti taata wa mufumbiro tasobola mukubiriza kudda mu kooti. Taata we eyali omulamuzi amanyi n'amateeka. Ayinza n'omuwa olukusa adduke. Taata wa mufumbiro dde mu kooti otandika okutoba n'omusango gwa mutabani wo. N'ogamba omusajja eyakamala okuwangula obwa Lord Mayor emyaka egi gyagenda okumala n'ogamba nti wena tasaanidde. Tajja kukubiriza musajja. Ekyo nzize nkyogera enkya n'eggulu sigenda kukimenyawo. Bantu mmwe mutulimbye nnyo. Mutulimbye nnyo obutakulembeza bye mwasoma ne mukulembeza endowooza z'abantu. Wallahi mutumazeemu amaanyi. Bakulembeza mumazeemu abaana baffe betuweerera bafuuke ekyo kye muli. Amaanyi gatuweddemu bw'ebanga ensi bwetyo bwegenda okutambula. Natunuulidde omukazi ng'alaja nanga balina abaana omusango. Ye Kamalabyonna alina abaana kubanga yoredde obubbi era tusinza ga nti baali musonyiye ne bamutaa ye mubbi. N'abeekalamoja waliwo kati olwaleero abagusuzeemu abaali badde nga balwala emisujja obutasula mu mayumba masereke. Naye ye kyabadde kimugwanidde kumukendeerezaako. Lwaki? Nti baali bangi yeetisse emigugu gya banne keeko kokka. Naye tekimuggyako bubbi bwe kumuga nti kale miliyoni zino 3 nga bwe yayogera kati sente ezo parliament eddemu ezituulemu bazongereko. Omuntu ayinza kubba amabaati ga sente mmeka naga nti asasule miliyoni 3 mu emitwalo 2. Ezo zirabye ekibonerezo tekikusaana kankuwa emyaka emeka. Kati kubanga sente ne bwe yalunga nti sasula miliyoni 50 Nandudu yalizinyoonyezza n'asasula. Ate nga n'abekalamojja kye baagala sente kudda. Kino ekyomusiba tekirina kubanga agenda kusaavinga. Naye ekibuuzibwa ti amabaati agamu agayonooneka kagenda kuddawo. Oba ntegedde bulungi. Naye zino sente bwe yali zireese miliyoni 50 nga zidda ku akawunti ya gavumenti. Baddemu bagula amabaati. Naye baali mugenda nti gula amabaati. Watwala ameka? Tinatwala 10 ezi. Amabaati yasasula negeyayonoona. Already yabisasuladde. Omulamuzi yamugambye lwaki amusaliddeko ku myaka. Olwokubadde yasasula. Amabaati gali yagazza gakaddiye yasasula agagali goyonoonese n'ensonga n'azitereza. Gwanga lya mwenge liggwa lya mwenge. At least yali ngenti gula amabaati 10 gwasasula matono. Watwala 2 kati gakubiseemu. Gwakubiseemu 10 kyo gula bwe gati. Tubadde tuwetaagayo example.
twade twetagayo example bampeko ku list eyo eyabo IGP be yagenda amaaso n'okulondobayo omanyi ne IGP yali Betty Kamya eyanokola omukyala Betty Kamya yali akoze omulimu ati omulimu gwe yali akoze gwali gwa ttendo kati golowooza olw'okusiba Nandudu bano bagundi bagundi bani speaker bagundi Bakasayija bagenda kuwuguka ettamu bagenda nti biyinza tukyukira awo tubadde tugambira sena kuseka bagambye awedde ogwo musanka tuguweddewo olujenjo muluweddewo tubabba amabaati kanka bayisizeewo IGG Inspector General of Government yali stinga down abantu abaali mu kubba n'engeri obubbi bwabwe gye baaboolesa eyasookera ddala ye Vice President Jessica Alupo owokubiri bano nno bantu bamaanyi mu ggwanga essaawa zalero singa mwami Museveni afa kikutuko oba obulwadde obulala bwonna Jessica Alupo yalangirwanga president omubbi kyokka yayingira mu bubbi obw'abanaku kyokka asobola okubeera president butereevu saawa yonna owokubiri Annette Among ngono speaker wa parliament enyumba enkulu eyisa amateeka ageggwanga agagenda okutunyiga gano ge bayisiza ag'ennyumba ayisa ebyo enabba bintu eno fessebo tumenye anyigiriza bannansi okuzimba ennyumba y'okukola kyateekawo amateeka kubanga byabitaddewo olw'akabiina k'abantu akazze okukola abantu okukola ssente mu bantu ako kabiina naye mwali mujja okwesingala nga naye mwali owokusatu Robina Nabbanja ye prime minister atwala ba minister bonna n'amabaati gaali mu ofiisi ye abo basatu bonna bamaanyi batuula ku cabinet yes President Museveni n'atuula wali n'akubiriza olukiiko n'ababuuza mu mbuulire buli muntu kye yakakola mu ministry ye Rebecca Kadaga first deputy prime minister era nga minister for East Africa Affairs naye yalimu naye ye neyejjeerezebwa yannyonnyola engeri gye yafunamu amabaati n'awulirizibwa in fact ye yagamba yagagaana si omu ku baagagaana yagagaana ati kyenkuge talina nziro bwe yamala ogalabako erinnya nti Kalamojja n'agamba nti tegajja wange n'abeeranga abeebasako abewa Ssewungu nti tegazimba nnyumba ya Mukama omulala ye Rukia Isanga Nakadama ono second deputy prime minister era minister without abantu bano bawulira amanya ebitibwa byabwe bye bayina mbiwulira ono deputy first deputy second deputy vice president kubanga Rukia Nakadama bw'ova ku Nabbanja waddako gundi ani eyali speaker Kadaga ne kuddako Nakadama kati kitegeeza Nakadama godda ku Kadaga Kadaga agagobye Nakadama agakola atya noga ati gwe Kadaga ndowooza olinako kizibu bagampe Kadaga olwagagoba Nakadama n'agakwata nti erinnya obunnya gavudde mu ofiisi ya prime minister mukama waffe nti gwolinako kizibu zibagampe ngene nsereka ebiyumba by'enkoko n'embizi Matia Kasaija minister wa finance Judith Nabakoba Minister for Lands, Housing and Urban Development. Mubatawulirizibwa nako olose n'omujjayo oyinza n'okulowooza nti mu kyokubba amabaati teyaliimu baakamala omulonda emitiyana okukiikirira abakyala ab'emitiyana kakati yabadde alwanirira amataka ti abantu okubba amataka ng'osuubira otya nti osobola okukwata subhanallah wulira abantu abaali mbubbi bw'amabaati mazima ddala notwa golooza enkima eyinza okusala ogw'ekibira kubanga yabadde minisita wa landizi naye ng'ettaka balibba okukamala ye yabba amabaati sinnawulirayo muntu gobaga nti ono ali bonna baminisita bonna naye kyewuunyisa n'omukulu bwe yali addamu okukola lisaffu yabakomyawo mulishafu yafuluma yabakomyawo ate nga agenda ogikola ng'amabaati gamaze okubbwa era ffenna twaga nti katumulinde agenda kubeera buli muntu yenna yasuubiraga nti leero kuno Kadaga tadda naye abataaliko nakantu konna be yasuula ate bonna bano bonna abaliko enziro bonna bwe yabazza omukyalo omulala ye
Mary Kituntu Goretti ne minister Goretti ono wewayo ye minister for Karamoja yennyini kitegedde yennyini nena ne yebbira nabba yabba amabaati ne yebbiramu kuba ne yebbiramu yanti yebbiramu abantu bamuwadde okulabirira okubateekateeka n'ababba n'aga nange nebbiddemu ye minisita waabwe gwe baali badde baddukirako okujogamba kubanga batubbye amabaati gaffe ge baatuwasebo minisita bagabbye mulekaane nabo mbalina ensonga nzina mu office nemu okusasula apartment obuyumba buli obadde busigadde bagabbye nti ensonga nja gikwatako olupapula lwe baleese ng'akola bw'ati ng'aluvuunika nja kubayita ng'empapula bazitegula batwale ekisanja kiweddeko era yakyali minisita waawa Karamoja teyamukyusa nako bino byonna bigwa mu office ya President Museveni akwata listi n'atusomera baminisita oba si abalonda wallahi ya Mungu ye musajja oli kye yabadde amugamba nga baliwa bali Kyankwanzi tiwatugamba ababbi President Museveni wallahi bannayuganda bakwagala era bakyakugamba nti bakwagala nekwata ebintu olume n'amannya ejjogi amajoji luma bwoti n'amajiji gonna ogamaleyo ati amajoji ngambe ugambye ekitongole ekiramuzi kiri wuwe jasu anti kyenkulaga kwata amajoji akizeeyo ekitongole kyenkulaga akijje mu ngalo ze akizeeyo kikole byekyasomera ne polisi agireke n'amajagaleke buli kitongole akirizo bakole kye balina okukola nga takutte kasimu toye mustaafa mu mute aleka amateeka gakole ki kati ye chief justice wabuli ensonga President Museveni bw'anaagikola ekyo nakikugamba era nkiddamu kubanga kkiriza gaana teri babba ne batabakwata buli mubbi bamukwata ne babata era kyova olaba yagamba Betty Kamya n'amugamba nti abantu bano banyoonyereza empola engeri gye yakiwumba mulaga nti bayinza okudduka ne ssente zaffe ne bagenda ne bazimba ebweru naye balizimba wano era kale tusigala tukulakulanya gwanga ffe tugenda okufunamu ebizimba ebisigala nga bya gavumenti ne bw'aba afudde famire zaabwe ze zigenda obikola ki leka abakwateko babateeke munda babatunze ebizimbe ekyo kigamuzi kinagane gwa nti President Museveni ekyo ekigambo ye bw'anaakeera ku makya naga nti kati buli kitongole kyonna nkiresse kyemalirire kyetongole ne bunaaba bwavu ajja kubumala nga buli kitongole kyemalirira bino bonna baleeta ebirwanyisa obwavu okuva mu ggwanga bw'anaabaga nti ntaddewo kino ekitongole n'akireka ne kyetongola nga teri atwala lugambo wuwe obwavu bajja bulwanyisa nga batuula bokka katukoze tutya President yatugambye tusasule buli muntu mwe miliyoni ffe tulate ejja kukola mu magezi gaffe tukolefya tuzimbe factory tuzimbe kino tubawe mirimu n'atababuuza ate nabagamba kubagenda twagenza okkiranga tino kijja kukola obwavu ajja kuba amaze obbugo tumaleyo lisiti tugiwuliriza lisiti endala tubadde tennaggwayo omulala omwami Dennis Hamson Obo government chief whip wa kagundi ya movement siyo chief parliament nga bolabo olwaleero gundi owawa ow'embaale wa nupu yes nono bwali abatuuliriza gwe twogerako nga bolabo owa nupu nono bwafaanagana bonna balina ofiisi y'emu ye mwogezi w'akabondo ka movement mu parliament yes okitegedde bulungi yali mu bubbi bw'amabaati naye mubbi w'amabaati Rosie Lile Akero ono nga minister of ethics and integrity wawulidde oyo minisita era mulya minisitule ye gy'atwala naye yabba amabaati cabinet nzibi bonna babbi kakati babba amabaati olwaleero tukulinda ogenda kulayira nga ennaku z'omwezi mmeka 12 ogwokuta sibe kiri mu byogenda okukola mu sipiikiyo temujja kubulamu bubbi era tukumanyi bulungi nga tosobola kuleka nguzi era ojja jyogera kenda yidde mwekaabire naye ng'ate abali ku mukolo babbi naye nga bonna abatudde nabo abakuba mu ngalo babbi b'amabaati era bw'anaabajja kikubira mu ngalo ng'amaze okyogera nga babbi nga bamugaa nti toluma
osibisa byayi na bigundi we byoyogera oyogera bya era balabe kubanga bakimanyi nti ajja kubazza mu cabinet agenda kubakola ki tukulindiridde kale abantu abo tukkiriza President Museveni tebaba kutte Nandulu yakafiiriddemu tukwegayiridde kola ekyokwewuunyisa bonna obasuule tobazza mu cabinet kubanga abalungi mwebali ng'oli yakubuuzizza ebibuuzo niwe bwa minisita abusobola Alion Honorable abusobola mwebali abalungi babumuwe bamukwasa mu kukwasa wano kugundi yaffe tutuula kubanga nkakasa bulungi okusinzira bye tuzze twogera nenkakasa nti President Museveni abirabe era abiwulya n'abatuuliriza tuwe ekisanyuso kubanga olwate kikyasoboka bano bajjako misango kubaddiza si ntebe tekikyasoboka bano bebajjako emisango tokyasobola gibazzaako kubanga bagibajjako tewakyali kyakkolebwa naye mu kutusanyusa n'essanyu n'ebigambo okumalawo abantu ebigambo bonna nga lisiti bwesomeddwa bonna tobakomyawo 226 mu cabinet bannayuganda basale enkoko bazirye kubanga si kubaagala nti tetubaagala baliko lamba ey'obubbi tobazza babbi bonna tobakomyawo kuva ku prime minister olwaleero namwe abaka ba parliament wa prime minister kite babuwa mugundi Joel Senyonyi atata anti sijali oba nambeshe ade sijali alonda wali abala anti bayinza okuba ekibiina kyava musike balimu lwaki yevanga alitunuuliza mbiri gye bali abalungi baba n'abakayingira movement bagundi bansi bambi abansi bambi namera muwo bwavu ndebo gye bali namera abadde Masaka avume atuvumira kubwemu bwana atuvuma nga tabbye tetugana bwana atuvuma nga akole nga bagamba akaluya kabba tetugana naye guno omulanga nze ngumukubira akitukolere bonna listinga betugitemye yonna nga bogitusomedde tabakomyawo abayiwe bannayuganda basale enkoko zaabwe n'abatamivu bamala omwenge muki omanyi walukaga ayina akayimba ke yayimba nti ssentebe abalonzi bo bakukuluma nti osuubiza n'otatuukiriza bampuuga gye bali akwate bampuuga kubanga wadde baali ebitaano bayinza okweddamu tukola babbi kakati kubanga yali yalya bitaano amabaati ge yali tegaweramu na miliyoni kuluma President Museveni ategedde nti aba movement baali nabo tasobola kukulembera nabo ggwanga babbi kati ajja ebbali nammwe ababaka ba parliament abagenda okulonda speaker mutuyambe temusobola kulonda speaker atasobola kufulumako ggwanga aliko tasobola tasobola mbuli ekisanja kiweddeko ng'atambudde okujjako kugenda okumusabira emikisa e Roma yagende wa papa ye wokka kugenda kumusabira mikisa na kutwalayo baana naye mbulira waalaze kakati mutuyambe nze sikubira kakuyege mawu naye waliyo abalala ekyo kye mba mutunulamu naye ye mawu lwaki tazzaayo entebe y'abanne kati yafuukira ddala weeno ali mu retreat y'abenaale mbadde nkusaba oyo tumwogereko ku lwokubiri muteekaawo kubanga ebyokwogerako bya mawu nga ne bennamulabye ng'ali lwakitula ayogera natunuulidde mawu naye muleke tulemu kubanga muwanvu bwe tumutandika kati tetuyina budde kwanna kugamba twagala tumuwa olunaku lulama nkutemeretemere mawu omutusonso kubanga namaze n'omutegeera oyo omusaayi gwalimu gweri kubanga obukkojja bwe ontegedde bulungi ebwala wa mukaaga busala kyazanga omusaayi gw'obukkojja gusala kyazanga mutusonyiwe tetugenze mu mawanga si kye twagala okwogerako naye mbawu tunakwogerako ku lwokubiri program detect ekyamazima ku lwokubiri mugirindirire naye nga olwaleero Nandulu ekyo kugenda eruzira emyaka ena n'emirala 10 nenze ekya 10 saamatidde nakyo baali badde bamusalira 25 nga taddanga mu ofisi anti twebuuze addeyo mu mawulire anti Viki twebuuze alina emyaka emeka emyaka ngana kati asatu mwana bamusibe emyaka ena kati giteeke ku giri ogende ku 10 mufunze taddira ddala mu office takyasobola kubaako office jadda nekyo ajja kuba akaddiye ate wuyo na mukyala
ajja kuba ayise ajja kuba ayise gokyolaba kyogamba Rebecca Kadaga tayagala bino anaba ayise akali kakali kawalake ako akalabika kawalake kakama oba mwataba muwala wateeka okuba muganda wuyo olaba amaaso galaba bagafaanaganya bambi mukazi wattu byamusobedde oyo ateeka okuba muganda olaba bafaanagana amaaso oyo bambi omulaba ye famire eyo n'ebyenyo biraba ye famire gy'abadde akola ki naye emyaka gino gye yamuwadde 10 obutadda mu ofiisi yonna ekyo bwe kityo singa n'abalala bagenda bazuula babakola bwe batyo kimumala kubanga tuba tujjamu empulunguse mu kabineti oba mu gavumenti so n'olwekyo nti Nandudu akkirize katusabe ekyazze wadde twogeddeko naye y'omulamuzi bw'ato bwe yabirabye wadde yataddeyo okwetondayo na buli kimu kyonna omulamuzi yagaanye bambi yagenda aseka yagezeyo akaaba omulamuzi yagaanye naye akkirize kyemanya ajja kukola apiiru katumusabire oba oli awo apiiru eyinza okuwulirizibwa ne bamukendereza kuki ku kibonerezo kubanga omusango yagukkiriza tagamba atayinza butagikola kubanga n'omulamuzi yamugambye okyali waddeme mu nnaku 10 okuteekayo okwemulugunyako ti ensala yange tebadde ennungi eyo toyinza gikugira ye mukkiririzibwa bulungi ogiteekayo naye nga ne President Museveni addeyo nzi kyemusaba eki simusaba nti addeyo alagire Nandudu bamute tebamutta wabula addeyo yeekube mu mutima ku musajja ebigambo bye yamugambye abifumiitirize nga batudde naye ng'abigamba chairman waabwe owa pati bwe babanga ababbi baabakwatako olwaleero obugombe bukyabaka bukyatuwogganira nga bayitawo nebaga nti oyaani nti ospeaker oyaani nti onabbanja kiba kya nnaku nnyo bulungi ng'eyo ensonga tugivuddeko Vicky akadde katugoba ensonga eyo tukatugivuddeko twogereko katono nnyo kitalo ddala ekyamufumbira okufiirwa omukyala naye kyannaku nti mukyala wa mufumbira yafudde nga yemujjanjabi tetugamba nti teyalifudde kubanga ne bwe yali badde wakufa nga mufumbira waali era yalifudde ekyo njagala abatuuliriza bakitegeere yalifudde kasa tebakudduka essaawa kasa yandibadde etuuse nga Katonda atuusizza ne mufumbira teyali kukutte era mwaboogera nemuga nti singa mufumbira abaddewo teyandifudde ekyo kikyamu tekiriiyo kubanga okufa ne bekwali badde kutya golooza owekasajjagirwa abaawo abagenze bafa balina nawo bukuumi nga buyitirivu ne mu mmotoka mwe yali atudde mwalimu abamukuuma naye yafiira muki mu mmotoka kakati n'olwaleero wabula kye tunenya kimu nti ebbanga lyabadde Katonda amuwadde lyamaze ng'amaze okufuna obulwadde eyalibadde amubudaabuda n'afa nga mutebenkevu mu mutima nti baawanga nzijanjabyeko teyakisobodde kifuna olw'omulamuzi okusuula amateeka mu kasero ye n'ateekawo endowooza ye nga ye bw'abiraba mu fiiringi omulamuzi omukyalo oyo kubanga omulamuzi oyo bw'ogenda omutunuulira emyaka gy'ogiraba ng'akyali muto naye ebintu bino bye mukola bannyinaffe baganda baffe bitulira eri abaana bammwe Vicky kino njagala nkuwa akantu kano katono omwami yali mu lyo lulangiro olw'Emmengo yali ku lw'Emitiyana oba bamuyitaani erinnya lya Nemukwata naye nga mulangira oba bamuyita Beswedi Mulondo oba bamuyitaani okufa yafa kati nga bakola CA Mmengo gwe yasindika abamujjukira erinnya byonna amujjukira mujja mutegeera mu komenti Mmengo gwe yasindika ng'era Mmengo emwesiga ng'ate ne President Museveni amwesiga oba abaali mu nti kyagenda okwogera kyekyo nga bakola si ebagamba federal ejje oba nedda bagiteekemu Mmengo n'emusindika nga bamanyi nti yono bwe yatuuka wali amaze okukwata kabalagala amutadde mu matama ne akutte n'emiyembe ebitumbu abisonzese mu kkooti n'aga nti federo terina nsonga egira eyimirira tekyalina nnyo makulu tutambulire mu sisitimu eno eriwo naye federo tejja tukolera ne yeerabira nti ava mu lulyo olulangira
Federo bye yakola yabiraba ne bano bamusindise nga bamanyi nti kyekyo n'awa n'ensonga ze kati Federo eno bwebezze nti obuyinza buba buvudde ku pulezidenti bujja kuba buzzeeyo ajja kuba wa mikolo mbakulembeze bano ab'ennono tekijja kujja bano bajja kuba ba mikolo olwaleero ensi yonna oba eggwanga lyonna kye likaaba Federo singa tuli mu nfuga eya Federo bino tebyali baddewo naye ng'eyakikola alyoku yakiremya si eneeyita Mungu yatuuse kumujja mu kumwaliriro gwa nsi eno nga yaboolebwa gwomanyi kigambo kuboola okumanya yaboolebwa kino kyenjogera si kyakutemerera mutabani we yagenda okuwasa ng'akwesa amannya kati atuuka gy'agenda okuwasa amannya agoogera agakitaawe nga bamugamba musajja mukulu bwe yadde taata w'omuwala bwe yadde emmanju ne bakulu banene beegeeya mulaga nti oyo mengo gwe yaboola nti tetumuwa waffe naye nga baali baagalana taata yayita buyisi muwala namuga nti ne bw'onooba omwagala otya okuggyako ngo ganzisinze nkuzaala genda weefumbize naye bw'oba omanyi nti wamuleese wano nzikirize mbazaali emikisa gyange mugitwale oyo si yasaanidde okukuwasa ojja kufuna omusajja taata ate kiki musajja mulungi ali bw'ati akozere nti alikola ama aliko ebimutambulirako kitaawe be yakola omulenzi n'akala amaziga nga bakamya tujja kubayita okujja kwammwe okukyala tubalabye naye tujja kubaddamu ebbaluwa eyagenda yabagamba munaku bbiri ebbaluwa neegera nti temusaanidde kuwasa wano ku bikolobero kitaawo bye yakola ki byaddira mbaana so kakati nammwe mutuula mu ntebe zino bwe muba mukookona basooka nakookona nga muyingira ne bayimirira abantu ako okaleka wano entebe eno bw'ona omala ogivaamu ebisigadde bijja kukola bye wakola bijja kuddira bebinaba tebiddidde ggwe abaana bo bebinaba tebiddidde baana bo bazzukulu bo kubanga naffe be mubisobyako tulina abaana n'abaana bajja kuzaala bagenda kusisiikana mu nsi ebweru n'ekigenda kuba kira so mbasaba nze sibajjaako mirimu gyammwe kuba muli balamuzi era abasomera emyaka 6 nze mbasaba busabi okuwa obulamuzi okuwa okubeera ssaabawolereza n'obeera gundi state omala kusoma tebayinza kera bukazi nganze Mustafa bwentulaalo musajja watunga siinayo nakapapula konna bananga takuwadde oba state Anton tekisoboka era bamala kubuuliriza kyova olaba bwe bamala okulonda bakusindika mu paaliyamenti ekakasa ebiwandiiko byo n'obuweereza bwo singa pulezidenti Museveni oluleeta erinnya nga akugamba kugambe genda bakuwa ebisumuluzo n'entebe ogituule ekyo kyandibadde kyawufungo kati eyampa ekifo kino yegundi simmwe naye bw'aba amala kukusindika mu paaliyamenti eryaffe ababaka be tulonda ne bakusunsula ne bakakasa nti osaanidde mbasaba busabi mbeegayirira ne sekwegayirira kwonna ku mwaliro gw'ensi kuno nga mukyaliko mukole ebyo bye mwasoma nga mutudde mu maaso g'abatikya bammwe tolina kyojja kuvaako ojja kusigala ng'oli w'amaanyi ojja kusigala ng'oyogebwako kasoono okola ebyo kubanga toyinza kuŋŋamba gwe siteeti nti taata wa mufumbiro ne bali mu ezo tebasobola tebasaanidde kweyimirira muntu oyagala afaanagana atya oli mmeeyo tagenda kudduka mmeeyo essaawa eno myaka eki ne taata wa mufumbiro adde omulaba emyaka MP abadde mulamuzi obulamuzi n'abuvaako eggwanga talivanga mwali mu maka ge n'ogamba tosaanidde mutulimbye nnyo mutulimbidde ddala naye bwe muba byebyo waliwo ennaku zino kanakano nga nkayisaawo ku tikutoko kuno kubanga bino baleeta byakuyiga bagenda ne baleeta abantu nga babambazza obuveera akantu ako nkalaba nnyo ku tikutoko kuno kati ng'abasirikale bayimiridde abantu kati bambikulako akaveera faya ono n'amukuba ekyasi faya ono n'amukuba ekyasi naye oli bagenda okubikkula akaveera nga yewuwe n'alaajana n'akaaba amazigo ono n'amugaa nti olimba ne bano betusse babadde baki n'agamba omulala abatte gwe oba tosobodde kazanyibwa abasajja ba Nigeria naye nga bakazanya kalimu amakulu mangi amakulu ago gagenda mu mmwe abali mu biofiisi ezennene bwe muba mu bulabo obuntu obwo leero mututuga naye nammwe waliwo abagenda Sserikama Mayute lugero lw'Abaganda akantu akoze mu lwenkalaba kankwatako nnyo faya n'akuba
bwe babikulowe naga n'alaajana n'akola atya wange saategedde n'amugamba osaaga ogenda okulaba n'abadde agamba faya ne babikulowe n'akuba n'essimu eri omukulu abadde n'aga tewali bali be basse nabo babadde baki babadde baana b'abantu bwe mba mutunuulira akantu ako ku tiktok muddire mukatunuulire kalimu amakulu tuleme kunyumirwa bunyumirwa firimu zino oba buki tuggyemu amakulu gaabyo oba oli awo tulina bye tujja okukyusa mu ggwanga muno mu nsi mwe tuwangaalira weewaawo kale program detect bwetyo bweri ensonga bwetyo bwezitambuza bwezimenyamenya kakati amawulire genfuna omwami Herbert Lumu Musaasizi eyagenda maaso n'okukola omulimu ogw'okutta omwana e Matugga aleeteddwa mu kkooti e Matugga era bw'atyo nazibwayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 2 bamuleeseyo yesu olunaku lwajjo bamusindise ne bamuzaayo mu kkomera okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 mu nnyo oli omwana taata gwe yasanga mu nnyumba ne muwala we lunaku lw'abaagalana Valentine kakati omwami y'oyo abataasobola kumulabako bulungi bw'afaanana ekifaananyi kye kyekyo ndowooza obalabye ensonga bwezityo nali mmanyi ebibuuzo by'omwami oyo Viki byaliko ebibuuza bingi ku kufa kw'omwana oyo kubanga amaloboozi gaavaayo g'abantu ba mirundi ng'esatu nga n'omuwala yennyini n'omuwala nga naye alaga ti omwana ono taata si ye yamutta omuwala mu katambi mu butambi bwe twalaba ng'agamba ng'omuwala alumiriza tinakubirako ne maama essimu maama w'omugenzi ng'ono amaze okugwa ebyo bigambo byava mu muwala ng'ono amaze okugwa alaajana maama ne mukubira kubanga maama aleme kulimba yali akimanyi nti gundi ono mukwano gwange era n'ewaffe ajjayo kati ensonga eyo bikyali mu kkooti tujja byogerako nnyo naye yali yeetaaga okulondoola okugobera naye tetumanyi kitusaba abakola okunyonyereza kwanga ogwo mulimu gwammwe munyonyereze tewali mutawaana tukakase ddala omuntu ono yatta omwana oyo oba teyamutta bw'anaaba ddala nga yasingaanibwa yamutta amateeka gamulamule bw'aba teyamutta ng'olwaleero bw'olaba owaawa oweggango era waliwo abantu bentunuulira kuno nga baga nti omusango yamaze ddo guuta obuva bannange nze waliwo omusajja ono ivinika gundi ono oyo neddanza annumya nnyo omutwe kubanga talina bagenda musalira musango olw'ensonga si wamuno butuuze wawano yatta kale Aji Ali Mustafa program detective ke exclusive gwe mukutu kweri era tukomawo olunaku olw'okutaano luba lwakubiri n'olunaku olw'omukaaga tuzittanya program mwe mwagikola extension yali ya lunaku lumu mu wiiki ne mulaajana ne mugamba Viki ensonga zigwawo nyingi nnyo olw'omukaaga luno luli lutya Kofe programs director ajja kikolako olw'omukaaga ne mulusaba era ne balubawa essaawa zote tuba nazo entuufu wetugwira weewo kagwirawo tujja omunana tuyinza okujja ekkumi nti kunnya basoma agaliko ettaka bwe batagasoma nga leero munnya bayiseemu zino TV ezikola ku lwazo olwannakyewa tweyanziza nnyo tuyanzenge abatulaba abatuwuliriza tubeeyanza nnyo okutuwuliriza kyemukola kya bbeeyi data wamwoyo gwe muteekako tuli basanyufu nnyo ng'omukulu bw'abagambye nti katukikola ennaku 2 olw'ebigwawo twasalawo olw'omukaaga n'olwokubiri tetubaako ssaawa fe wetugwira nga tujja tubawo ensonga abazulumirwa naye nga nsigala mbagamba nti gwe bw'olaba bye twogedde nga si bituufu janguwa owabule so tobeera eyo n'ovuma kagira obulevu bulabe kano kali bakufaananya ichuli ichuli mumumfaananya okamala omazigo yogera nnyo kati gwe jangu owabulonge nti kino Viki mukalongooseemu bwe katujja kutereeza kubanga tuweereza mmwe bantu alizigala family mwenna gye muli abatuuse ku mulimu olwali lwa mukaaga mmanyi mukola abatuuse ku mirimu abakola alhamdulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh program olunaku olwaleero njiweereza omukulu Nobert Mao kulwokubiri tulindirire tujja atakumira mpera abatusinkanye mweraba
Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba. Tudabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Fwaba Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, ag'ebyapa, ag'endagaano, ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku office zaffe ezisangibwa Senge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bw'enzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.